Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope muli bulungi. Bannange, nzize kwogerako ku kintu kino eno. Abaami oba mukinomalizinze nnyo eky'okuyita abaana b'abantu bamalaaya. Like n'osanga abasajja abakulu ab'obuvunaanyizibwa naye because omuwala kangambe yamusaba oba ssente oba nga omuwala ali class ahead kangambe aliko wa bbeeyi oyo malaaya. Bannange ky'otasobola si mu bubi ne bwe tuba tugenze mu butale osangayo ennyama gy'osobola n'osangayo gy'otasobola wabula gy'otasobola ogireka okitegeera n'ogenda n'eyo gy'okola ki gy'osobola. As simple as that. Abaami 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 bambi si mu bubi naye mulekeraawo okuyita the future wives of some other people bamalaaya. Ekyo ekigambo mukinomalize nze naye tekinyuma. Painting someone a gold digger is not nice. You understand? Let's normalize letting go of the things that we cannot afford. We go to the stores if you cannot afford a certain bag. Sirutalo. You know why that bag is in that store and yet it's very expensive? It's because they know that there is someone who can afford it. You know? So because you can't afford it does not mean that it's not nice. No, you just can't afford it. You understand? And that does not make it look like, oh, yo, if you can't afford something, just let it go. You know? You have a remote in your hands. You are the controller of your life. In brief, just press next and move to the next movie. Simple. Okitegeera? Just press next and move to the next movie. That is why Netflix has so many movies because they know we are different target audiences. There is one who is going to like a certain movie and there is one who is not going to like it. So, in brief, once I watch something and I don't like it, I will press next. Naye mufuukidde abaana bato ekizibu ate era bamalaaya. Also, the other thing men need to understand, omukazi awoza mbu nze saagala basajja nze sifaayo ne waba talina ssente, oyo omwegendereza. Okitegeera ayinza okubeera talina nnyo kiddako mu bufunze tagenda kusobola kupushinga ogende okole nga naye muba mumaze olunaku lulamba ewaka oba mumaze olunaku lulamba mu buliri ye mmwe kye mulowooza nti ye mukwano oba that is what you would think is love nga munnange bizinesi zigenda kugwa eyakeeranga ku ssaawa 12 n'ogenda n'okola anti because wafunye ono atafaayo. Era munnange nze sifaayo nnyo ku ssente ogenda okugera bwe bati nga tokyalina na mulimu bizinesi zonna ziweddeyo wabula bw'oba olina omuntu ayagala ssente akumotivatinga okukola ennyo so that osobole okumulabirira baleme mu kutwalako. Ate ekimuli ekirungi kifukirirwa. Okiwulira? Ekimuli ekirungi kifukulirwa. Bw'otakifukulirwa kitegeeza nti kigenda kuwotoka. You understand? Yes, kiba kijja kuwotoka. So mu bufunze mwemanyiize okuteeka mu bakyala bammwe ssente. Mwemanyiize the minute you say ate ne gw'oyogereza muteekemu ssente, si mwana wa maama wo. Okiwulira? Si mwana wa maama wo. Basheyi babagambye nti essaawa zino tugenda mu Yidi. Woba olina omukazi gw'oyogereza tekirimu haramu kumugulira sharia. Abaya z'abaana muzibawe, muzigule. Kwata akakadde okamuwe, kwata obukadde bubiri obumuwe, twasiibye alhamdulillah. We deserve better. Ate ffe abakazi tulinga baana bato, w'otufaako ennyo ffe tuba tumanyi nti y'oyo atwagala, atufaako ennyo y'oyo gwe tumanyi atwagala. Okiwulira? And let's also normalize bino ebintu bya hijab okubeera nti no buli idi omukazi mugulire hijab. Lwaki omugamba asalire mu hijab enkadde? Nga ne we twali tuli baana bato buli idi baatuguliranga hijabs ate nga tetwalina bagagga. Naye nze saasalirako mu lugoye lukadde era nga mama wange waakiri amakinga sure bangulira ekiteeteeyi oba sharia ne weebeera si ya bbeeyi. Monomalizing, you don't need to wait for your wives to ask you. Nga bwe mulaba mwami Binteeba bwe yakoze nga simusabye n'agenda n'angulira hijab. Naye waliwo vidiyo eggwa nga soogedde ku mwami oyo oba atandika osasula ssente za channel eno. I think my husband needs to start paying for this channel because there's no day I ever talk about anything and I don't mention my husband. Don't you think he needs to start paying, guys?
I think my husband needs to start paying. Era ngenda mugamba nti, I think I over talk about you on my channel. You need to start paying. Kyokka n'okubiraba tabiraba. Can you imagine? Nze omusajja wange olemwa. Kaakati naawe nga bw'olina oyo alina weakness nange owange ezo weakness ze social media bino byakupostinga byakusimanyanga tabitegeera bulungi nnyo. Okiwulira? Kati oyinza n'omubuuza naye nga tamanyi nti nolina ne YouTube channel. I think my husband actually doesn't know that I have a YouTube. Very funny, but it might be actually true that he doesn't know that I have a YouTube channel. But all in all, I just wanted to let you know, girls, that because this world is so big and it's so huge for all of us to like, it's so huge to accommodate all of us. So, my dear men, don't stress with that gold digger that you call a gold digger. Don't stress with that Malaya. No, 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 no. Just go to the next page or like press next and get that one who is not a gold digger. Just don't paint the picture of, oh, she's a gold digger, oh, she's money minded, because we are so money minded. I mean, me in person, I'm so money minded. I repeat, I'm so money minded. I love money. I love money. Anything ekitaliimu ssente saagala. Anything that includes money, wake me up, even if it's 4 a.m. in the night, even if it's 3 a.m., even if it's 2 a.m., just wake me up and tell me, girl, there is money. When what was sent, I will wake up with no excuse. I will come. So that is how much I love money. You understand? Kati olaba njagala ezange, njagala ezitali zange, kati olwo nga nfuna omuntu nga tandika okuŋŋamba mbu ye tayagala ssente, tuba tetusobola kwala. Nze ne waba musajja ng'alina engeri gye ndaba nga tali aggressive ku ssente. Mba siraba kiddako. Nze njagala omusajja ng'ali aggressive, njagala omusajja nga ndaba essente azaagala, ate zikole tuzirye, saagala ebyo byazikola ate nga simanyi na gye ziraga. Make that man and bring it and we eat it. Njagala nga bw'okola nga bwe ndaba ssente, kati muno munnange olaba ziize twakoze twaziriddemu kino, awo nga ngamba ddayo neera okola ate oleete era tukole ki? Tulye, as simple as that. Ne muffin toludde okubuuza ku bantu, jangu obuuza ku bantu. Naye nno oba yeewulira si bulungi, kamuleke sijja muteeka mu kamera, alaka teyeewulira bulungi ono gwe mulaba bambi. Asiibye akaaba leero olunaku lulamba, agaanye okulya, so simanyi mbadde ndowooza oba alina amabwa mu kamwa, oba just bye muwadde okulya by'atayagala ng'ali kunkolerako obujogoli, sikitegeera. Kale gambako abantu hi. Here. Say hi. 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 Okay, say hi. Ono omuto ye ate bannange tebamunyongera mulalamu. Very high. Kambaleke baddiya mwebale kusubscribinga mwongere temujjanga okwo. Bye.